olwaleero birthday ya mukwano gwange gwe mutalabangako wano naye nga mukwano gwange ayitibwa Alex Mukulu. Alex Mukulu, happy birthday. Abantu bangi abazaalibwa mu November nga ne Alex Mukulu kwali, era waliwo n'omukyalo omulala mukwano gwange nga naye olwaleero lwennyini lwazaalibwa. Enjiri eno esobola okubeera mu lipiiti n'ogiraba mu lipiiti, naye njogera ku Sunday 20th of November. Sunday nga 2 November Alex Mukulu wazaalibwa. Mumutegedde muwandiisi w'emizannyo n'ebitabo Kayingo. Ate Sunday nga 2 November omukyalo omusuubuzi omututumufu era ayamba abantu okubafunira emirimu ebweru ayitibwa Bridget Mukyala. Ebusoge eyo batuuma amannya ga mukyala, kati olina okulyegendereza n'otomuyita mukyala, si mukyalawo. Madam Bridget Mukyala, my sister, we congratulate you. Happy birthday. Long live with smart brains as you are. Ani omulala awo owaleero ali wali wano nga bakuzaala leero? Mukyaki temulimu yazaalibwa nga 2 November? Magamaga awo babuuze bazaalibwa ddi? Tufunyeyo omu wazaalibwa nga 3 November. Tunaabeerawo wano era tujja kusanyukirako olwo. Wiiki gye tuyingiramu erimu amazaalibwa ga Suzan Makula. Suzan Makula azaalibwa nga 23 November. Twakibazeebazeemu nga ye mukulu kunze. Museka ki? Munsekerera mwesekerera. Anti wulira, Suzan Makula azaalibwa nga 23 November. Nze nenzaalibwa nga 25 November. Mbuuliza neba nti ani mukulu? Wangi? Omwaka amazaalibwa gaba ga mwezi. Amazaalibwa ga mwezi na nnaku za mwezi. Nolwekyo Alex mukulu era mukulu kunze yazaalibwa nga 2 November. Madam Bridget Mukyala wa Swift International mukulu kunze yazaalibwa nga 2 November. Suzan Makula Nantaba Bujjingo mukulu kunze yazaalibwa nga 23 November. Bujjingo Alozias yazaalibwa nga 25 November. Mutabani wange Fellan Bujjingo yazaalibwa nga 29 Kamuya nga 29 November. Fe tufuluma November nga tukigadde. Sigwa kuba omwana w'omugagga ojja kugalamira mu bisooto kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abaana bannange okuba omwana w'omugagga ojja kugalamira mu bisooto boosi. Byotukubye bimala abalungi bwe babeera. Okuba omulungi tomala. Njagala kwebaza Katonda nti tugenda kgenda e Masaka nga mpezezza emyaka 50. Olunaku lw'e Masaka Alex Mukulu awezeza 69. Nze lwengende e Masaka ngenda kuba nga mpezezza emyaka 5. Ku Lwokutaano nga 25 Bujjingo aweza emyaka emeka? Ninze ekirabo kya $1 million buli omu. Oli yambuuziza Musumba tugenda kubeera wakofe konze mu njiri wakati. Era abategeeko okunsurprisinga mwenna mbegedde temukigezaako. Ngenda kubanga njagala kulaba abantu nga bavaako emizimu. Kubanga emizimu gye gyali gyansiraanya. Emyaka 3 egiyise
nenzikiriza Katonda nendokoka ku myaka 3 nentambuzaako emyaka 9 nga mizimu gikyantawanya nensumulukukanga nakamala mbulokole emyaka 9 Mukama bwe yansumula nangamba nti Bujjingo yingira ekibuga si Bujjingo yingira ekibuga Bujjingo yingira ekibuga wannaku zino bwe yamala okunsumula nanga nti Bujjingo nkusumuludde genda osumulula abantu bange so kati Masaka gyenzaalibwa gyenjagala okugenda tewali agenda kuva gy'anaava yonna najja mu kisaawe Masaka naddayo nga bwe yazze kubanga ngenda kuba mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu agatali ga mmere na keeke wabula ag'okutula emizimu kiŋŋambire neebawo bw'oba olina sente zoyagala bw'oba yagala kungulira keeke empereza sente esimu yange eri 077 nze nabagamba ebyange nabitereeza bano abajja ne kaadi n'olaba ekipapula kinene bwe kiti kimpemu sente nze neeyiyize omuntu aleeta ekipapula nga kiringa muntu mulamba so mwemwe n'abategeka kaadi abategeka keeke esimu yange eri 076 0 zigende muzenjiri 0760 777 awo oba oyisa keeke kunaku litojja kundaba olina kifi kya nnyama munwe gwa ttooke gwa gonja byonna byagala okumpa biyise mu ssimu awo nja kuba nayo bwe nti buli lwegira nga ngamba bless oyagala bless eyo weereza mane kubira Mukama ekalesa amaanyi naye mu byonna njagala kwebaza Katonda gwendabye ng'akola obuweereza buno bujja kuweza emyaka 12 mu January nga 2023 obuweereza buno awatali kubuusabuusa bujja kuzimba bujja kusima omusingi gwabwo mu July ng'ennaku z'omwezi 2023 tujja kusima omusingi gwa Pentagon tukyali mu nteekateeka ez'okulabika nga buli muntu anaasobola okuteeka ettaffaali ku Pentagon enteekateeka ezo bwe zinaaba ziwedde tujja kuziwasoosootolera naye ndabye ekkanisa eno ng'etandika nendaba abantu nga bawera nendaba entalo ezitenkanika nendaba Soloti FM ng'etandika esooka Soloti FM ey'okubiri Soloti FM ey'okusatu Soloti FM ey'okuna Soloti FM ey'okutaano Soloti FM ey'omukaaga zonna zize ndaba nendaba Soloti TV ng'etandika ku free to air tewali we tugenze nga tugenzeewo kubanga tulina God Father buli we tugenzeewo kubanga God is our Father nendaba Soloti TV ng'etandika nesooka ebeera ku free to air kwokka nendaba Soloti TV ng'erwana Mukama ng'agirwanira negenda ku Azam nendaba Soloti TV Mukama ng'agirwanira negenda ku Star Times eya Antenna ne Star Times eya Dish wakati awo twafunawo omuyaga waliwo omu ku bamaneja ba Star Times n'atujjako najjako Soloti TV ku Antenna n'agijjako ne ku kisowaani yabizaako kubanga bya Mukama yabijjako n'abizaako kubanga bya Mukama era mu kubijjako nagamba Mukama nti guwa tugamba mu kitabo kya Romans chapter 8 verse 28 n'ogamba nti all things happen together for good to those who love God, to those who are called for his purpose. Romans 8:28. Bwe nalabanga Soloti TV bajijja kusowanikya Star Times ne bajijja ne ku Antenna ng'ate mmanyi nti waliyo abantu ababadde baganyirwa waliyo ababadde bafuna essuubi abadde bagenda okwetta ne batetta
abadde babonaabona Mukama n'abaddiramu. Ne ŋŋamba Mukama nti luno lulwo lwatwala ndowooza emyezi 2 ye gyawera, lwali lw'amaanyi. Abantu ne bakuba amasimu call centers za Star Times ne zijaminga nga ku bantu 10 abakuba omu yekka yayogera ebirala, abantu 9 bakiina ku rekodi, bonna baba babuuza soloti yaffe. Abantu ne bakitwala ku leve eddako ne batwalanga budikoda bwa Star Times ne babasuulira awo, abalala babwokyera mu station. Dikoda bwe bateriiko soloti eba terina mugaso. Nkiddemu, dikoda bwe bateriiko soloti eba terina mugaso. Bw'omala okulaba omupiira ate olina okuliisa omwoyo. Bw'omala okulaba emizannyo ate oba olina okuliisa omwoyo. So aba Star Times ne bampita ne tuzaawo omukwano, naye nasanyuka nnyo nti kye baakola kyonna twakifunamu. Twagenda okuddayo nga batuzaako nga bwe twagala so si nga bwe baagala.